po jako akawuwo. Would it not be procedural right that you direct government to tell us if fuel is not in those reserves, where is it? Nga Uganda ekyalina ekizibu ky'ebbeeyi y'amafuta erinnya buli lukya ate akasandali kaalijja olw'eggwanga lya Kenya eryolekedde okulonda omukulembeze waalyo ssabbiiti ejja ekiyinza okuviirako ebbula ly'amafuta okubukalawo wano mu Uganda. Era nga tebatuusibwako kusoomoozebwa kwonna. Of course tulina olede omukago gwa East Africa naye tegukola kubanga omuntu asobola kutambula na national ID namwe mukimanyi ebintu bizibu. Ate ministries no naziremeddwa okukola kuba Uganda ebadde ya mpisa mbi. Bali batandika akalulu bayogera nti Uganda yalegezaako okwetaba n'okutabangula akalulu ke Kenya. Kalulu si kyetera bannansi baffe nabo bonna okuteeberezebwa. So twagala kubanga wabeerawo enkola diplomatic engagements oba okwogerezeganya wakati w'amawanga okulaba nti bannansi baffe tebatuusibwako buzibu bonna ate babeera bulungi. Embeera enewaliriza ababaka ba paalamenti okulaga obweraliikirivu eri gavumenti n'okugissa ku nninga okubuulira eggwanga wa weeyimiridde singa amafuta ganaabagabuze. Mukimanyi bulungi nnyo nti obutundu 80% of petroleum products zaffe nga wano mu ggwanga tuziyisiza kuyitira mu Kenya, Kenyan route. Next week olwokubiri Kenya egenda mu kalulu. Twafunamu ko obuzibu 2007 Kenya bwe yagenda mu kalulu afterwards post election violence. Kati ekyonge sobola kirulinga out this time tebeereyo. Omubaka omukyala ow'ekibuga ky'e Hoima Honorable Asinyas Nyakato yalaze obweraliikirivu buno era nga Speaker wa Paalamenti Right Honorable Anita Among alagidde Ssaabaminisita wa Uganda Right Honorable Robina Nabbanja okunnyonnyola eggwanga wa gavumenti weeyimiridde singa akasandali kano katuukawo. Najihia brought a statement where he said they were still in negotiation with Tanzania over the route via Tanzania, and they did not tell us that they have reached harmony on to whether they will be able to use Tanzania. So is it in order? You know, some of these things are classified. The Minister says that we are ready. All we need to do is to do our oversight role to go and check how ready we are as a country. Ssaabaminisita Nabbanja agumizza bannayuganda nti eggwanga Uganda liri ggulugulu mu byamafuta nga singa akabaate konna kagwawo amagezi weegali okulaba ng'eggwanga Uganda ligenda mu maaso. As a country we are prepared. We have some stock and we are also talking to some traders to use the Tanzanian route in case the Kenyan side is not possible to handle our cases. I believe my sister had given you the answer. But what I can assure the country in front of this camera is that the NRM government has the reserves to make this country run. Wabula ababaka ba paalamenti balaze obutali bumativu ku bigambo bya Ssaabaminisita nga bagamba nti ali mu bulimba kubanga n'ebifo ebiterekerwamu amafuta ebiri ejjinja ziyite reserves bikalu ddala nga ne lwe baatuukayo basanga terikiriyo. When the question is raised as to how, and you're talking about an issue of quantity, civilized governments across the globe tell you in terms of quantities. Right Honorable Prime Minister, I mean that statement, and I'll explain. We had our reserves stored in Jinja. We all know that those reserves are simply dilapidated tanks. The issue of fuel, how much fuel we have, not for security, but for the survival of the nation, is an issue of quantities. Omubaka Asinyas Nyakato wamu n'omubaka wa Kyaddondo East Honorable Nkunyingi Muwada bagamba nti gavumenti esaanye ekomye okuwuddisa bannayuganda mu nsonga nga zino ezirimu eggumba wabula ekole bukozi okusobola okutaasa bannansi. Ne wabawo ebyaliwo 2007 kudduka nga tewakyasobola nga borders baziclosinze wetubadde tuyitiza ebintu byaffe. Mulabye okuddamu kwa gavumenti ne batugamba bali prepared enough. Naye wiiki tenaawera nga Ministry of Energy eze committee ya government assurance
ne bagibuuza ne bagamba reserve zonna ziri empty tewali mafuta. Kati not even a week prime minister ali mutugumiza wano nti ebintu biri bulungi nnyo. Kati of course ng'eggwanga bulijjo tubadde tubabulyanga sayidi ewabula gavumenti tubagamba it's high time gavumenti eprioritize kulaba nti ezimba national petrol station reserve nga kulitira mu UNOC Uganda National Oil Company. Naye of course embassy zaffe tumenya kumanya bwe mayi bannayuganda abaliyo obugaya bwe buli mu gavumenti eno bo bubaddewo ebbanga lyonna. Of course bannayuganda ate abali wano of course tugenda funa obuzibu bw'amafuta. Bino ebigambo bya Nabbanja byayogedde bulimba amanyidde kati kutwala amabugo nga wabadde afudde ebyamataba naye ekyokupulaningira eggwanga tamanyi nti olina kunnyonnyola nti katusitookinge twagala kuba amafuta agandibadde mu reserve tegakyali mu bagabadda mukimanyi era reserve zaffe enkalu n'agaaliyo baddiira bagadiiringa amasundiro g'amafuta wetwogerera agasinga olwedde makalu n'agalina amafuta gaseera kati ate omukululo gwe tulina gwonna omukuto oguyitamu amafuta okuyingira eggwanga gwa Kenya. Ndi Sarah Nandawula ku lwa ABS TV Jaka Kawuwo. Prioritizinga tuteeka amaanyi ku kuzimba refinery yaffe. Refinery eyo egenda tuweereza ebintu ng'amafuta